Gudde ku Ssuuna Beni bambi kitalo nnyo kitalo ddala akatambi akengenda okubeera nga nkuzanyira mu maaso awo ate ye mukyala w'omugenzi Ssegirinya naye avuddemu omwasi kankuwe katambi katono nnyo naye nga nkusaba osubscribinga atanaba nawe atanalikinga video gena maaso bw'otyo obeere nga ogimpera like. Amazima gennyini bakyala bannange muneewunyisizza amazima gali nti mweriddemu olukwe mulidde mu bbamu olukwe n'abaana bammwe bennyini mubaliddemu olukwe kuba tosobola kuŋŋamba nti osobola okuvaayo n'oyimirira emabega w'omuntu atalowooza ku bulamu bwa bba wammwe mu kifo ky'okubeera awamu okusaba n'okwegayirira ku byonna bye yalimu ye ng'alowooza kimu kyakutwala kifo ki kye yalimu. Nze nzijukira ebiseera ebyo Nalukola yatimba ebipande mu 2024 yatimba ebipande twali tuyita nga tutambula taata Shifula n'agamba yiyi yate ebipande akalukazemu okulondebwa ne tumugamba nti akalute kannaba kulondebwa amazima gali nti kwekyo kyeyalaba ne pressure zaamu naye ng'oggyeko lwa pressure ezo okumukuba Nalukola yennyini yatimba ebipande nga taata Shifula akyali mu ICU ekintu ekiraga oba omutima omubi omuntu atalina mutima ndowooza gwa kulumirirwa munnoowe kubanga ye alina kyayagala ng'omuntu. Nze mu mazima gali nti mwandisappoint nze at least kye mwakoze si kye nabadde nsuubira naye ensi ebyensi byansi kuba ne bbammwe yabireka Nalukola kyonna kye yabalimbye nange simanyi naye kambasabire akituukirize. Oyo nno ye mukyala Mama Nagirinya omu ku bannamwandu ba Ssegirinya kansubire mu bigambo bye osobodde okumwewulirirako ono nno si musanyufu n'omu ku bannamwandu abaavuddeyo ne bajoyininga kanso Nalukola oba ne batandika okuwagira kanso Nalukola gye buvuddeko waliwo omu ku bannamwandu ba Ssegirinya mwena obutambi mwabulaba yakwata ekkubo n'agenda ewa Nalukola n'amutegeeza nti nze kwegattako era n'amukwasa n'ebitabo ku bimu omugenzi Ssegirinya mwe yawandiikanga pulaani oba ebintu bya pulaaningira Kawempe n'amuwa ne budisks mbu obulimu zi vidiyo nga Ssegirinya ennyini yeeyogerera oba ng'awazi pulaani ku mubaka yenna anaddamu okukiikirira Kawempe North mu Parliament. Kakati kino ekintu annamwandu ono gw'ova okulaba Mama Nagirinya tekyamusanyusa yadde n'omulundi n'ogumu era yeevuma nnamwandu oli eyazze ku sayidi eya kanso Nalukola. Eyo ensonga nno abwezityo bwe ziyimiridde sayidi zeeyo. Kakati nno ate ng'abo tubatadde ku bbali ne tweyongerako maaso amawulire ge tukeereddemu enkya ya leero si mawulire malungi yadde n'omulundi n'ogumu mawulire gannaku nnyo n'okusingira ddala ku sayidi eya Ssuuna Beni. Amawulire ge tukeereddemu gakubeera nga Ssuuna Beni bambi afiiriddwa maama we omukyala Kayondo oyo gwe mumanyi obulungi bulijjo gwajanjawaza ennyo mu zi interview ekyamazima we twogerera essaawa eno azembuyaga ezikunta wano ku Jika Media tugamba kimu anti omwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuze kisa n'abafamire omuli Ssuuna Beni n'abalala Katonda ayongere okubeera nga bw'atyo abagumya naye nga go mawulire gannaku nnyo nga bw'okiwulira gwabadde agoberera Ssuuna Beni ekyamazima osobola okutegeera essaawa eno obulumi Ssuuna Beni bwalimu kubanga oli abadde best friend we abadde mukwano gwe infanfe nga bw'okiwulira. Kankulage katambi akuzimu ku moments Ssuuna Beni ze yasembyeyo okubeera ne maama we bwe tutyo tubeere nga tweyongera mu maaso naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Kankuwe katambi.
Abuterevu nnyo embeera bwetyo bwe yali kansubira akatambi ako osobodde okubeera nga mwanatu okerabirako. Ebyo nno bye bimu ku biseera ebyasembayo Asuna Beni, ebiseera eby'essanyu Asuna Beni bye yasembayo okubeerako ne maama we. Yali Christmas awo ng'olaba vibe kikutte wansi ne waggulu, naye essaawa eno wetwogerera zembuyaga ezikunta. Ekyo nno akyongera okubeera nga mwanatu kituyigiriza okwagala abantu baffe, ate tetulina kukoma bukomi kubaagala, wabula tubalage nti ekyamazima ddala ddala tubaagala, kuba mu bulamu bw'ensi eno we only live once. Teri amanyi addi lwogenda, ate nga ffenna amazima amatuufu atulina okugenda. So omuntu oyo mwoba omulina maama ng'oyo, abaagalwa abo ab'enjawulo balagire ddala nti ekyamazima obaagalira ddala kuva ku ntobo ya mutima nga Asuna Beni bw'alaze maama we nti ddala abadde amwagala, ate ng'abadde amusuusuuta ku buli interview abadde tasobola kubeera nga agivaako nga tayogedde ku maama we. Era ne mu post gy'akoze ku Facebook awo ategeezezza nti ddala maama we y'abadde best friend we. Wonna we wabaawo ekiganye maama gw'akaabira, wabaawo challenges z'afunye mu bulamu ezimunyigiriza, definitely ng'atuukirira maama ng'akola ki, maama ng'agezaako okubeera nga amuwa ku magezi. So Asuna Beni afiiriddwa omuntu ow'omugaso ennyo mu bulamu bwe, naye kino twetaaga naffe tukitwale nga lesson okuyiga okwagala abantu baffe, ate tetukoma kubaagala, tubalage nti ekyamazima atubaagala ebya ddala ddala. Kati maama yadde afudde, naye afudde n'essanyu, kubanga abadde akimanyi, abadde alina omuntu amwagala ennyo mu nsi eno. Kakati nno omukyalo ono waafiiridde, ebizibu bimanyi okujjira mu budde ddala ddala obukyamu. Omukyala waafiiridde ono Asuna Beni abadde n'ekivvulu kyamaze ebbanga ng'alanga. Ekivvulu ekyo kibadde kirina kubeera ku makutano, wabula tetumanyi kikigenda kubeerawo. Ekivvulu kibadde kibulako ennaku nga 2 okuva kati. Kyannaku z'omwezi nga 22 ye Saturday eno yennyini. Ekivvulu kibadde kirina kubeera ku makutano. Abamumanyi Asuna Beni akuba ebinyaanyanya, kati ekivvulu ekibadde kya binyaanyanya. Kaakati nno ke kaseera ke kamu maama mwafiiridde, wabula tetumanyi oba anaasobola okugenda n'apafominga oba tajja kusobola, naye ng'era waliwo possibility okubanga ajja kgenda mwanatu apafominge, kubanga promoter ekivvulu aba already yakissaamu ssente, baba already abapromota bambalya ne looni n'ategeka ekivvulu ekifaanaganako bwe kityo. So embeera bweti bwetuukawo ekivvulu ne mukisazaamu olw'ensonga eyo ezzeewo, ate kiba kigenda kumukosa nnyo, kiba kigenda muleka mu mabanja mangi nnyo, sinakindi akomekkereze ng'asibiddwa busibwa. Tetumanyi kikigenda tuukawo, naye kyemmanyi ekivvulu kyo kirina okubeera nga kibeerayo, wadde nga ebizibu bijjidde mu budde obukyamu, ky'ekivvulu nsuubira okuba nga kijja kubeerayo. Kujjika media bw'obadde, nkusaba osubscribinge gw'atannaba, naawe atannalikinga video, nkusaba ogende maaso obeere nga mwanatu ate ogirayikinga, weekumire bwekumizi ku mukutu gumu gwokka guno ogwa Jika Media. Yitira mu comment section buterevu obeere nga ompa endowooza yo. Gwe wenna alina ky'oyagala okubeera nga otuwabulamu, osobola okiyisa buterevu wansi awo mu comment section, ne tubeera ng'ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera, mweraba.